ekkubo lino talyagala mu ttaka lye. Bannamawokota n'abantu ba Kabaka bangi mu Buganda bazze balabwako enfunda eziwera nga bayagga n'okukuba emiranga nga bagobaganyizibwa ku ttaka. Bangi beeyita bannannyini ttaka nti balina ebyapa ne batandika okugobaganya abalinako ebibanja. Twagala bwenkanya ngaffe. Kino kye kyawaliriza Obwakabaka nga beeyambisa bannamateeka aba Buganda Royal Law Chambers okukubayo olusiisira lw'ebyamateeka mu ssaza Mawokota okuyamba n'okubangula abantu ku nsonga y'ettaka. Endagaano. Olusiisira lw'amateeka zimu ku nteekateeka ezikulembedde okujaguza nga bwe giweza emyaka 32 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. N'abaweebwa obwannannyini ttaka ly'ebibira bagobaganyizibwa ate nga baaweebwa obwannannyini. N'abali ku mayiro bagobaganyizibwa. Fraudulent land sales. Naye olwaleero njagala mutegeere eddembe lyammwe oba rights zammwe. Wano omwami w'essaza lino Kayima Sarah Nannono Kaweesi wasinzidde n'ategeeza nga bwe waliwo abeesomye okutwala ettaka okutudde embuga y'essaza Mawokota nga bano balina n'ebyapa byayise ebijingirire. Ne wano wennyini embuga ya Ssaabasajja weeri waliwo abajja balinawo ekyapa kya freehold. Wano wennyini we tutudde. Kayima bino abiroopedde Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika bw'abadde omugenyi omukulu mu lusiisira luno. Ensonga endala etawaanya Mawokota Oweekitiibwa ebirombe by'Obwakabaka. Ebirombe by'Obwakabaka bazze babisimamu ettaka, abantu tebamanyi mateeka ge balina kugoberera ku by'obugagga ebiri mu ttaka ne nnannyini kibanja. Oweekitiibwa Bwanika akubirizza abalina ebibanja ku ttaka lya Kabaka okweyanjula mu bwangu eri Buganda Land Board. Abantu ab'ebibanja bali ku ttaka okweyanjula mu Buganda Land Board. Alagidde amasaza agatannatondawo woofiisi ya munnamateeka w'essaza okukikola mu bwangu zikole ng'ebitawuluzi. Tutondawo woofiisi z'abannamateeka ku masaza nga ziwagirwa Uganda Law Society mu mukago ogwo tulabe. Abantu ba Sekesa nabo babuuzizza ensonga zaabwe ku nsonga ezikwatagana n'eby'ettaka. Bakyameri bafaabo bakkirizibwa okuwandiika endagaano. Naye ebizimbe ebyo ebisinga bikozesebwa central government nga ne lukiiko holokoobadde ogitwalira. Ab'ebibanja baweereddwa amagezi okubikolerako emirimu kiremese bannakigwanyize okubyesenzaako. Funa emirimu gy'okolerawo nga gyankalakkalira oba nga tegijja kuba myangu muntu kuva eri n'akola ki n'akusenda oba n'akugobawo. Nja kubasaba families zaffe mwe tuva twongere okweteekamu n'okwekumaakuma tube bumu. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka waffe. Saddati Mbogo agafeeyo ku Spark TV. Naffe nga tumwesiga.